Mu kiwandiiko eggwanga lya Amerika kiri Afulumizza Kayihura avunaanibwa okukulira poliisi atulugunya ennyo bannayuganda okukusa ebyobugagga omuli golds ak'ensolo ez'omu nsiko nga kuno yagattako okukusa ebiragalalagala nga bitwala mu mawanga amalala. Ye Gen. Kayihura mu kiwandiiko kya Afulumizza olwaleero yennyamidde olw'eggwanga lya Amerika lyagambye nti likolera ku ŋŋambo era yeegaanye byonna ebimwogerwako. Ategeeza ng'ennalufeenya bwe watabangayo omuntu yenna atulugunyizibwayo nga n'ababaka ba paalamenti abaagendayo kino baakikakasa, so nga ne mmeeya w'e Kamwe ng'ayogerwako teyatulugunyizibwa mu kitundu ekyo nga n'abaakikola baakolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kayihura mu kumaliriza ategeeza nga ye mukyala we n'abaana be bwe bateetaaga kugenda mu ggwanga lya Amerika ng'envumbo gye babasizzaako bamaze biseera. Wabula nampala w'oludda oluvuganya gavumenti Ibrahim Ssemujjunganda alaze essanyu olw'eggwanga lya Amerika okutandika okussa ku banene mu gavumenti envumbo ez'ekikanga kino. Kayihura mwamulaba nga ali mu court martial ng'agamba nembadde nsaba muzikirize ngende ebweru nfune obujjanjabi. Kyemmanyi olwa era agenda kutya ebweru ne wanaabeera Kenya wanayinza obutagendayo. Agamba nti Gen. Kayihura yenyigira mu bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu. Kaakati bamanye kiyinza kutwaliriza kaseera naye buli omu agenda kusasulira ebikolobero byakoze ku bantu. Wabula baba akakiiko eddembe ly'obuntu aka Human Rights Commission bavumiridde ekikolwa kino. Omuntu yenna alina okufuna alina okuwulirizibwa, tulina okusooka okuwuliriza Kayihura, tetujja kugendera bugenze ku byaki ku bya Amerika byabadde yogera. Bagamba nti kyabwenkanya okuvunaana omuntu nga tebasoose kumuwa mukisa kwewozaako, ne bategeeza nga ne mu ggwanga lino Kayihura bwakyalina emisango gy'aweerennemba nagyo kyokka nga tebamuyisangako bwe bati. Nze kitugamba kiri kimu nti ebiba nga bituufu kiba kirungi nnyo avunaanibwe, naye okuvunaanibwa amateeka ga Uganda gagamba nti omuntu ali innocent until proven guilty. Medi Mulumba kamisona mu kakiiko eddembe ly'obuntu alabudde abantu okweyisanga obulungi mu ofiisi eziba zibaweereddwa era ng'alaze obuzibu obutuuka ku muntu ayisibwako ekiwandiiko nga kino. Ebyo bikukosa ebyenfunayo bw'obanga okolagana nabo. Shad Nalujja yakusekedde gwero ku lwa Bukedde TV.